Kaakati kansabe bwe tuwadde akatambi bene obubaka bwakoze akazannye tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza, era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino, mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti tumuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ketuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda we batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira nga babajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume.